Salam TV. Nange mami musanyufu nnyo anti olunaku lwa leero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe mpulira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba bannange katonda wattu omanyi taamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hashi goberera endagiriro. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all the football on DStv Compact for only 110,000 shillings per month. Better steady, be better. Tugenda ne tusanga nti abantu abatukubira nti owangudde ninga essimu gyakubira teri mu mannya ge. N'osanga ng'ate akukubira musajja naye bw'oyagala okukebera nti essimu eno liri mannya gaani nga liri mannya ga muntu mulala. Okusingira ddala ba victims ab'embeera eno amasimu agatera kubeera mu mannya g'abakyala. Ekyokubiri bw'ategeera nti essimu yagiwandiisa mu mannya agatali gage ng'atandika kuyiiya. Akuyiiya atya? Akuyiiya mu ddoboozi, mu kukyusa amaloboozi, oba oluusi n'ayogera atali Munnayuganda mu Luzungu olugetegete, n'akukubira kolokolo wangudde motoka, wangudde gold, simanyi Omuzungu akoze ki. Ate sira kindi abasinga bakubikira n'okubikira. Naye ekibuuzo kiri nti gwe bakubidde essimu nti owangudde kiki kye weetabyemu? Nalwekyo nkubiriza n'okusaba gwali campaign eno beera steady, beera better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Nange mami musanyufu nnyo anti olunaku lwa leero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe mpulira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba bannange katonda wattu omanyi taamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hashi goberera endagiriro. Decorated clubs in English football, it is always a big deal with these. And Garnacho! That is of the very high. Stream all 380 matches for just 15,200 shillings on Showmax Premier League. Visit showmax.com to get started. What does it take to own your moment? It takes preparation without limits. Mommy, what happens when I don't brush my teeth? When you don't brush your teeth, they will rot and they will fall out. Wow, Mommy, how do you know all about this? Mommy, you're smarter than TikTok. Thank you, Emila. It takes knowledge without boundaries. At FiberNet, we work backstage so you can take center stage. Get connected to the most reliable and affordable unlimited internet by visiting fibernet.co.ug or call 0800 310 310 to get started. FiberNet, the unlimited internet experience.
Bw'ofuna enniya okola hijja ne wumula lowooza ku kimu Tawakal Travel bano bakenkufu mu bino okutambuza obulungi wano n'eri Antinyonyi 5 star okusula obulungi okutambuza abakadde n'abaliko obulemu kitundu ku bo abaana b'amasomero bannabizinesi kw'ossa n'abakungu family holiday package bano bakozesa emikolo mu nkola ya nabbi entuufu Tawakal Travel bagaba visa n'okugobera ku tiketi y'ennyonyi yonna gye weetaaga basomesa wamu n'okansolinga abali mbuzibu beeyune kati akadinisa tekakusibira ebweru Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini essimu 0704-94-10 oba 0772-64-293 ne 0759-58-35-19 oba kuba 0758-64-04 Mwali Mayambala, Dr. Chikambi, Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakal Travel abo bibana bamwe. Eno ye Salam TV. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nuri Muhammad sallallahu إله إلا الله. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واتكم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويقال حجة جند متوكل ويقال جند متوكل تسانج بكم كيج level 2 wenyewe wetuli Tawakal Travels mashallah Magoba Arcade level 2 sabo kitiba Allah kumpera bulungi era Allah berenga akusima muganda wange mukwano wange wenna omulungi alhamdulillah mukirize mali ate natera bakulisa yonna nebyo nabe muyisemu ngadde bingi weekend namba kwetwa sinkana kulukutano lwayita twalina mponene ne haji muzukulu wa mudde haji Akram Bukenya matovu magandazi mudde amanya gonna galina eri council naye tekyaya kumuyita council amira haji kati sono lecho bakulisayo nnyo okuva ku olwo ate ne kase ebise mu week ibadde bingi tusebaza Allah subhanahu wa ta'ala abadde mu shukuru za hajj abadde mu shukuru za hakika alhamdulillah gana ngero kwago muganda wange Sudais bakola mu haji badiru kalyango ina shukuru ye kugamba shukuru zitambula shukuru kushukuru muganda wange Saadi naye ina shukuru n'abala baze bakola shukuru zaabwe ezenjawulo mashallah taala jazakumullahu khair tongera kulisayo mwenna wala maziba batamana Tawakal Travels oba mwenna abafuna omukisa na mugende Makka nobati batamana Tawakal Travels tongera kulisayo webaliddala ne towebaza mwenna abategedde nti ekyo gende Makka si kya bulijjo ne mukola shukuru n'okunganya bannammwe kujja okwebaza okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tubebaza mwenna ndaba ku social media ngandaba ebitambula bingi bantu bali mu matali eddiini yaffe dhalika dinul qayyim era enkola yaffe eddiini yaffe Usilamu bwaffe wano Uganda butambudde nnyo ku nsonga y'amataali ate nno ge gayingiza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina kitegeeza gali opening a new chapter nti tugenda kuyingira mu Busiraamu n'essanyu tuyingira mu Busiraamu n'okweyagala tuyingira mu Busiraamu tuzze wano new chapter
nga nabbi wazze Madina kati it's a new chapter nabbi naggulawo chapter mpya ekyatandika n'ettaali twala albadilu alaina abamwaniriza abali abangi omwali abaami n'abakyala n'abavunaanyizibwa abamu bagamba nti baali bawala bato nedda amataali awo gaazingiramu bonna abakuba oluyimba twala albadiru alaina bonna abantu b'e Madina bonna nga bagenda bakulaga ekigenda okubaawo mu future kyekiriwo olwaleero n'obusiraamu buyingira bwonna ebuyingidde n'essanyu bisilmi nassanyu ku kyekyange nakola ki ng'olaba nze mbagamba bulijjo tijajjange alhaj sheikh Dr. Amir mwalimu Amir Mukuye luwalala yayingirira ku ki yayingirira ku ttaali wane Wambogo era jjajjaffe Mbogo n'amukuba tayiri n'amutuma erinnya erya Amir nga myaka 10 at 12 years right n'ebigambo byali bingi yeshahada Mbogo gye yatambulira mu ggwanga wano ng'alina ogitambulira kuva ku ssaawa 4 paka ssanga 89 okuva kazo paka Bwaya ebintu byali byangu so abantu abayingira obusiraamu ku ttaali abala batuwanga ttaali nenyuma ne bakuwa omukyala ne bakuwa ebintu ebyali temugeze ne munyuma amaanyi g'ettaali ne piraawo n'okkuŋŋaana na byonna ebikolebwa mu mukolo ogwo nga birungi bigenderera mu bantu kusanyuka nolwekyo tubeebaza mwena abategedde ekyo ate nabagukola omukolo gw'okwebaza Katonda shukuru zaawukana hijja si yakusala akabbiri zokka n'okomaawo si yagamba nti alhamdulillah nekikomawo ebya hijja olina okusalayo ku nte salayo ku mbuzi nabbi ne kenyini yasala ente n'agabula bano nga bajjani atudde kafalisaawo bamukulisaayo Makka kati gwani bambagala okwefuula abasinga nabbi imaani jobera obusiraamu bubwo bikwewuunyisa bantu balina imaani ensinga ya nabbi nze nangani yange gosinga nabbi imaani yakola emikolo gabula abantu so mugabule mu ngeri ey'enjawulo nkulisayo mwenna abalamazi ba Tawakkal Travels abagenze Makka ne Madina mukulikeeyo nnyo mwenna mwebale kutambula Tawakkal Travels ku 283 you made us proud, you made us first priority, you gave us that first priority ne mutufuula abenkiza abenjawulo sincerely you made us special. Tawakkal kyekitongole ekiri special ekyenjawulo. Tawakkal Travels ekutatambula Tawakkal notambula nani tegedde notambula nani Tawakkal so nolekyo Tawakkal Tawakkal so Tawakkal kyekitongole ekyenjawulo mwebale mwenna abataddemu obwesige abatwagadde bamwe nga temutulabanganako. Some of you didn't even receive any receipt. Ebyo nno nkiddingana enkya n'eggulu ng'omuntu tafuna receipt n'emu, but he continues to trust omuntu gw'ataakula naye, gw'atava naye munda y'emu, gw'atabadde naye mu nnyumba emu, gw'atasomye naye. Most of you nga tubalaba just ekyo Mungu watu n'abatuwa ne mutuwa trust eyo. Jazakumullahu khair. Twebaza Katonda olw'obuvunaanyizibwa obwo n'obwesige obwataddemu. Tusaba Allah twalirawo twongere okubanga bulongoosa nakukola eby'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byetaaga. Mwebale kuba bampisa nnyo mwayitiridde abalamazi ba Tawakkal Travels. Thanks for that. Mutuufu bawadde banjawulo mu bonna. Mwebale kuba bampisa, mwebale kwagala kusoma, mwebale kusoma hijja, mwebale kukola ngeri twabasomesa, mwebale butakoppa bintu by'abalala bibakola nga neseeka ono byakola nga si. Mwebale muli banjawulo abatawakkal. So special note ebadde kwebaza kugenda eri abo abantu batawakkal. Family ya Tawakkal. We are a family. Mashallah. Tosobola kisingana wala kyosinga mu Tawakkal Travels. Osobola tusinga ebirala. Bagamba buli kintu lyasobola tusinga bigambo nga bingi. Olumala natusinga sente nga nyingi naye nga waliwo wano touch eba yanjawulo. Just give us a test. Give us a trial. Togenda kwejjusa. Mwebale twesigana bamama bamwe bataata bandi bonna nimbatuwa. Mwebale twesigana bakyala bamwe, mwebale twesigana bajjajja mmwe, mwebale twesigana abo abantu basinga bamwe abali special gimuli. Indeed, you made us proud. Jazakumullahu khaira. Mukkirize nga sinagenda wa mugenyi waffe olwaleero bategeeze nti waliwo ekipya mu kibuga Kampala ate nga nange kibuga Kampala. Allah waliwo ensonga, waliwo ekivibrating mu Kampala. Enguudo zonna zitambula zonna nga zoolekera
zolekera awantu wamu ababeggulu abaruwa batambula bayita bakrossinga Karuma nga bajja ludda wa boolekera bonna kasozi kamuko ka tegedde akasozi kamuko ka abekamuli basala wembula muti bonna basala bagamba nti tuyitibwa ne Kayunga tugenda ludda wa bana bagamba tujja kuyita Jinja crossinge Kiyira we are crossing the Nile tugenda wa tugenda twolekera wonna kasozi ku kibula kyaffe mu Uganda kiri ludda wa ekibula okunyuma niyo abe Masaka mbarra bonna bagenda sala Lwera abala bagenda kuyita Gomba bajja wano basala Mpigi bonna enguudo zonna Mityana Mubende ludda wa bavudde Fort abalangira n'abambejja be Fort abe Hoima bonna bagenda kuyita nga bonna boolekera kasozi Kibuli kyekibula kyaffe mu Uganda nga tujjukira the legacy of our one and only the most special person ayo Allah gwe yafuula nga wankizo wanjawulo al-allama al-muazzam al-ustadh Allah omu madala gonna madala yageetikka Mungu yagamuwa alhamdulillah agenjawulo abantu kibafuna bana abawansi tegede amadwala gonna agenjawulo Allah subhanahu wa ta'ala yagamuwa mwalimu omukulu imamu omukulu amiru omukulu omunene tegede sheikh mushayikh omukulu kuyinza okwogerako twogere tutya twogere kuki tuleke ki ayitibwa n'okukyabasinga Mbogo Simbwa Sebagala Sempebwa omunene yalwanira eggwanga lino nga Uganda okubanga lisigalawo nga tebacerupe tebalitutte right lwanira eggwanga lino Uganda n'okulwanira obwakabaka bwa Buganda as a whole right n'alwanirira dini yaffe y'obusiraamu and our cultures. Oluvannyuma lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, if it wasn't Mbogo's effort, if it wasn't the sincere efforts of that one and only Mbogo, Uganda wouldn't have been the way it is. Wandibadde eyo ng'oli eyo muli mukomba bigere by'abazungu like others are doing. Go to South Africa, you'll see. Go to Kenya, close here. All right? Banansi kizibu nnyo okweyagalira mu nsi yaabwe as natives. Naye the power of Mbogo kafuuka ensonga kyafuula ensonga okulaba nga ffenna tubeera nga oyagalira mu kibuga Kampala. Later muzzukulu we Amin najja n'akola naye ebyenjawulo ng'akoppa jjajjaawe Mbogo. Ku Sande ngenda kusoma mwezi 29 olukiiko olutesitesi lubayita mwenna nga temusosoddeemu obaani myaka mito ani n'abakyala bali mbuto bajje wake banazaalira ekibuli akasozi weekali dwaliro weeriri mwenna abaku bitaano bayita mu ambulance baleete mubeewo nga tujjukira efforts n'amaanyi n'entuuyo n'okutegeera ebyenjawulo ebifa ku omunene w'obusiraamu ayitibwa n'okukyabasinga Mbogo. Ago ge maanyi gaffe awo we tusinziira taproot esi fibrous ebisigadde bina fibrous basobola obitujja tujjako naye ogwo omusanje gwaffe gwennyini oguyingira paka wansi nga si mwangu gwakujjayo. Akasozi Kibuli kawuume nga kaliko ggwe gwafuusa ensonga okukola agamba nti dhalika waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Okugulumiza ebyo byonna ebiraga nti obusiraamu we buli owekitiibwa Allah asinzibwa kyekiraga amaanyi g'omuntu g'alina mu takwa n'okutya Allah n'okwagala eddiini. Saba twagala eddiini yaffe nga tugiraga right mutima mweri nga tugiraga ezimu ku nsonga lwaki tujja ku Idi ffenna hatta alhuyada wannufasa nolwekyo emikolo ng'egyo tubeewo nga ogwo gutwolesa amaanyi gaffe n'ekitiibwa kyaffe. Tuddemu tuzimbe ekyo Mbogo kye yazimba. Kasozi Kibuli gye tuli 29 mwana jjajja ebiraga kujja bitesiteseda ayagala okujja okwano jangu ebigagu gye biri insha Allah ta'ala. Kasozi Kibuli abamu bagenda sula wabava Arua abava Erira abava Luddawa gwe mukolo gugatta bannayuganda bonna nga tekwawudde mu kala tribe race faction n'ebisigadde. Oba oli mu tabuligi musalafu oli mutalafu
oli mu speedika oli ki muzukuli mbokoto natete natolekera nga tugenze ludda wa Kimuli fenna tusinkaneyo inshallah kuna kule Sande jajja agenda gabula ni muje mutegere byafayo bya muleta abaana n'abakyala ndala bakayingira mu Busiraamu abo n'abalala batabisoma mubalete muleta abaami bammwe. That's the best outing. Move ayo chono yagala chono okola saba Allah bakumpira obulungi. Message yewedde oluvannyuma lw'okubawa message eva embuga abiri mwenda Kimuli agenda kuwuma inshallah taala mukirize mbangirira omugenyi gwe tulina wanja olusi wa bulijjo Hajati original Hajati Farida sanso kulaba nango kusanga sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu Jordan ujuwadde nzo bodlo. Njuwereza abatulaba kuba gwe najikuwadde dda. Damoji bawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muze munange nzize mloza ajati Abdukarim walugembe ujitegede salamu. Faida Abdukarim na basigade nange Hajati mama wangu Hajati Farida Hajati Farida na Kanwaji salamu ndozo juwulidde bajiba wadde Munaji Kabuti and others mwenna Hajati Farida sanso kulaba nango kusanga sebo omulangira omulangira tuli muboze Makka ezitagwa Malojo elu program lutindo tugatta tukujana Uganda ne tukutwala paka Makka kulika ye Makka alhamdulillah navayo navayo bulungi nnyo era ndi bulungi nga bondaba nkulaba wena oshana no yakabwasi Makka akyatuliko alhamdulillah Mungu amtubeeze walinga waluberera era atuzeeyo oyagala okudda Makka ne wongandi kati tugende wallahi zokudda nadda naye obwongo tebunnadda bukyali Makka subhanallah kitegeeza ne wongandi ontwale otwala mubiri naye obwongo olwedde gyebuli Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi kitegeeza nti omuntu oli kutwasomako tugamba nti an-nafs yagenda e Makka n'atuuka si mubiri gwokka wabula oli yatuuka naye kennyini ayina asiimireyo ddala Mungu akkirize alabika yasigalayo n'okusigalayo amazima sheyi sinnakomawo saagala kulira omubiri weguli wano wendi naye sinneefiiringa nti yenze Faridoli yali Uganda wanika bibe birooto kakibe ki byonna ebifaananyi ndaba byawa subhanallah gyetwali sinnakomawo naye nsaba Allah ajja kunziza biki byolabako awo nzijukira e Madina awo tusalaawo tugenza okusaala ate ng'okuva ku Duha mubeerayo ne mugamba okusooka ntusaala kuba twavanga ne tugenda emanyi obudde bweri bwanjawulo ku bweno otuukayo n'ogamba ya Rabbi kiki kino eryaffe kabe nga tugenda kuzaala iri tugisaala ssaawa nga 10 naye eno ate ziri 9 kati we baazina n'ofuluma n'ogenda n'osala layiri nomala osala layiri n'osala subuhi nomala osala subuhi n'osala Duha kati ng'oli awo eva buli kimu kikunyumira buki bunyumizi programu ya muzikiti n'ovaayo ate munaayo okutambulako kulungi kubanga naddala mu bifo ng'ebyo abantu abamu tubeera wano nga tomanyi kiri mu nsi nga buli kimu Allah obadde akikusaasidde naye nga to interact with other people of different kinds nakyo si kyangu waka mulimu waka mulimu waka naye okuva twasinkana abantu ab'enjawulo n'embeera zaffe zakyuka ebyali bitweraliikiriza fear of the unknown byonna byagenda kubanga obeera onoga yiyayi Allah nzaani mu bonna abali e Uganda tuli miliyoni nga 50 naye kwabo abasobodde okujja n'ondeeta ogamba alhamdulillah ate nze nkyewuunya nze simanyi oba mwanjagala oba Allah yakireeta nti the first payment enteno ennyo ate nze visa yange nekola ki nefubutukirayo neŋŋamba ya Rabbi nze kyali kineraliikiriza bangi ku bantu baffe sasulanga ne bamalayo ne visa nezikola ki nezitajja era nga ntya neŋŋamba
Farida kigenda kirabika kitya sibudde abantu bange tingenda maka ntuse ku kisaawe nti ate nzirewo aka visa yakoze eki naye ndi wange ku simu tulu visa nga bakkiriza Allah ngakkiriza ngende Mungu akuyisa kode yes mbeera omu ku bagenyiwe Farida yani nzani wani amanya agange nze omumbejja kati ngattako nirya Hajat Nakabonge Farida nzaalibwa omwami Abdul Katwere n'omukyala Nakyanzi Jane era ndi muzzukulu wa Muteezi ekyalo kye mulaba kye bayita Kiteezi kiri originated from us Allah nabagambye nti oli kwetuleesa olwaleero siwa bulijjo nabagambye ono Muteezi jjajjaffe Muteezi Aloni ali awo ku nyumba yawe era batuufu bayitayo ku mbuga era teri atagimanyaawo Muteezi mu Kiteezi ku mbuga ya Muteezi teri atakimanyaawo nagenda yoko Allah wali bakusaasidde n'oyitayo olirabayo omulangira ajja kusima ngendeko omulangira alhamdulillah Mungu atake mbaraka ya Rabbi Allahumma amina oli muzzukulu wa Muteezi ndi muzzukulu wa Muteezi abamanyi okuyita Kiteezi abasulamu kasasire Kiteezi yonna Kiteezi nga wokyuya nti Kiteezi buli Kiteezi waayita fe balandiro disebo bebalandiro ekyapa ekinyine kiba kiyina webati era buli agala okwesalako alhamdulillah ajja ne tumuwa timuteekawo buzibu ate tutena mbeera ku bantu jjajjaffe yagala nnyo abantu kuba ne beyawo obuyi yabawa naye nga tekiggwaawo kati abazze nabo abagala okwegula alhamdulillah bonna tubawa ekyalo ekiramba wabula ziri mu square miles 265 ate eryo nga lyakijja lyokka kati erisigadde lyonna bw'oligatta wangi waalaikum salaamu sikamazo 265 eryo lyakijja lyokka akira musimanyi obo biwulire ebyo kubanga ayinza okujja naye bamusalireko Samuel ayinza okuteeka Samuel kati musalira akolawo si bwe kiba nga ogambye nti omulangira gyali waggulu ekibuli bintu abitambuliza mu mitendera ate newaffe era bwe guli ebintu by'obwakabaka tebimala gagenda bityo kikulu nnyo bitambulira mu mitendera naye nga buli muntu aliko abeere mugumu mwebale kukuuma kyalo ekyo na bukulu wa nsonga yes era famire zaffe abantu abasinga bonna bawangaalira okulwa kuba fogera n'ogamba era buzaale gye mba mbeera ne nabbi yava e Makka n'agenda e Madina naye era buli kaseera yagala nnyo okudda e Makka wosoma ku Madina ogamba nabbi yali asaba kwagala Madina wosoma ku Makka n'otegeera nti nabbi eryagala ki Makka kati ate Allah okumuzza e Makka nekiraga enkizo ya Makka fatihu Makka obanga Makka wankiza ate ku bifo byonna enkizo ya Makka Mungu atuwe obulungi Allahumma amina Muteezi muzzukulu wa Muteezi Kiteezi yes sir mwe muva ekyalo Kiteezi kati nolwekyo omugenyi gwe tulina olwaleero si wa bulijjo nabagambiddewo nti wanjawulo kati bulijjo benkyaza wano n'abalaana abeera kamera bakikaye balina just ku zooni simanyi fetuli babede beeyo naye naffe tuli bazzukulu b'omukyala Muganzirwazza oba omumanyi Muganzirwazza muwulira naye ate originale kyesagamba shey waliwo jjajjange omugenzi Kanifa yebasaawo namubiro yesevu Kanifa namubiro jjajjaawo yesevu okimanyi nti eshekati yasooka mu Uganda muno yesevu era yazaala jjajjange omusajja azaala kitange Kanifa namubiro yesevu okunjagala ennyo olyo Mungu agatta jjajja Kanifa namubiru esekati eyasooka mu Uganda yasomesa bamasheekh makumyanga Allahumma yasomesa amaseeka abakulu nga neseeka lubowa mwali Allahumma amin bamaseeka abakulu abanene ye mukyala shekati yasooka mu Uganda era nakulira nga omusomesaako nga tuli eyo neŋŋamba sheyi walimanya nti nange gyengaali Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ebigambo bikulu nnyo ate olali byentegedde toseka twankutumiddeko nnyo Sheikh Taha Mubiru kezaala ne bazzukulu balubalala mwenna
Hajati omuzukulu wa Kanifa Namubiro Hajati Safina Ndagire oli awo namasuba tukutumiddeko nnyo suubira program ekutumidde ne kasula omuzukulu wa Kanifa ate gwe kati n'emyaka bagisazeeko kati jajjange Safina Ndagire asazeeko emyaka kati ogisazeeko Zala mwe singo bulungi Kanifa Namubiro sengawe Allahumma amin alhamdulillah Mungu akirize ya Rabbi program banaga tugenze mu kikamu kaleero Allah ateke mu baraka n'olwekyo gwe tulina yoyo agwa saidi zonna badula muganzi lwazza gwa bulamu ekizimbe wali ekya muganzi lwazza mukyala wa Suna yayonsa Muteesa Ssekabaka Muteesa n'Embogo oyo yali yabakuza muganzi lwazza mukyala yali nakazi mukyala nakazi Mungu watyo uye muyisake byonna Hajati kulikaye Makka navaayo sebo okola bintu kibi kyokola nze emirimu nkola mingi naye nga ofisi yange eri main eri kirekaawo buddo awo wennyini tuli ku broko yomu ne Haji Mwanje Ujaji Mwanje Ujaji yesebo Mwanje Ujaji gusinga okuwulira Mwanje Ujaji yasooka maduka agasooka then agaddako ga block eri eji era tuliko babiri era yangamba faida oli ku kinzi already ndi Haji olinda ki kwanza alhamdulillah nange kangende ntukeke Makka e Madina Haji yagenda ddako nga naffe tunalowooza kuba nti tugenda kuba n'okutandika okukola twete tunnaba by that time twali tukyasoma Haji yena agenda alhamdulillah Mungu amusiime ya Rabbi Allahumma amuwe bulungi era amuze Makka ne Madina Allahumma amin era ayagala nnyo kuba yangamba faida nsabira nange Allah asaasire nzire Makka ne Madina mashallah okola mu furniture nkola furniture naye nga mu furniture omwo ninako another side business nti nga bwomanyi omuto oyinza kubeera ng'otega wamu nze omulimu omulala gwenkola ngula amataka nengasalaasala nengatunda nga muzzukulu wa Muteezi yes anti kale gase katambulira n'okuba nnyini ekyalo n'osalaasalamu alhamdulillah ngabamanyi mukama waabwe yaani nti ye omumbejja Nakabonge Farid kati Hajati alhamdulillah original ate otamuyita Hajati omuyita Hajati takyaliyo Hajati w'engoye nti oyo Hajati no Hajati from Mecca ate nze asiimira mu dola kasa muyita Hajati nga sakasimanyi ngamba dola Alashe kulikayo Makka alhamdulillah navaayo ugenda utandika lutya watandika okyogenda Makka lwava mu buto lwakola otya nze edda nina mikwano gyange mingi bwe twasuubulanga bagenda okusuubula China ne bagamba faida tugende ne bagamba nze bwe ndiba Allah ntagguludde ebigere okuva e Uganda ekintu kye nina okusooka okukola nina sooka kukola hijja yes Makka ne bagamba kiki kyetu ne bagamba nze kyempulira kyenkola kyenjagala kuba nja kuba nfunye ekisumuluzo ekyebyo bye muyayaanira oba bye muliko essaawa eno kubanga nali nsuubuddeko naye nga tusuubulira nga onogamba nti online noweereza ne bakuweereza ebitantambulira bulungi kati bo ku bo ne basituka ne bagenda ne bagamba nze okuba ebitatambula bulungi kati ate kammala ofuna omukisa okuva eri nsitukire ddala nkole ki ngende nakyogera nga asaaga naye ate wayise emyaka nekituukirira yakkiriza kuba nina kanso wange bwe tukwataganya emirimu gyaffe yatuuka ekiseera nga Faida byonna obikoze naye omanyi nti hijja ekkakatako ne mugamba nakyagala dda era mu bwongo bwange mwekiri naye awatuufu aw'okuyita nze sirabawo nandibyekoleddeko ng'omu tebikkirizibwa naye ate okusinziira ku disappointments zendabye mu bantu bange n'emikwano ntya nze ntya okulemererwa naŋŋamba nedda nze nnina be mmanyi abantwalako tugenze kuwumula eziwera sibeeranko disappointed tugende enkwanjuleyo naŋŋamugamba be baani sooka ombe nga tonnantwala tibe batawakkalu namugaa tawakkalu nga sigiwulirangako naŋŋamba obeera wa kikulu bwe mbeera nnyo mu bya ssente tolowooza ku byabula nemugaa kale tugende the first day lwe yandeeta kwe kusinkana omukulu gwe Allahu Akbar
La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi walhamd. Nompa warm welcome. Alhamdulillah. Ate mwebale kuteekawo kusoma. Kubanga welcome tejjaayo kintu muntu kya feeling oba kyali. Niwe wampa warm welcome. Ate okusinziira okusomesa kwe mubadde mutusomesa every weekend. Kya inspiring nze yagamba nga nyagenda nga ku Sunday zokka. Nina emirimu gyange gy'okukola. Kyatuka ekiseera the second good gye nagendako okusoma ne ngamba no. Kati every Saturday and Sunday nina okubaayo ate nina okukikuba okuva essaawa ezitandikira paka wekigwera nga siiko kintu ataganyiza nga kiriiko emirimu gyonna negireka nga neyigooliko ebaga nze bannaye ndabika okuyitibwa kwantwala era nze sikyanenya muntu alina imani y'amaanyi wabaako ekimumotivatinga nga kimutwala naye nga mwabala temukola ki temukitegeera temukiraba Nibagamba emirimu gino ogenda gireka otya. Ne mbagamba Allah yamanyi. Nze okuva obuto bwange nebaza Allah buli kye mpulira nti nkiyayanira oba nkyagala kasita nkimusaba nenkikolerera akimpa. Kati neŋŋamba bw'aba mpadde buli kye njayanidde lwaki nze ate sigenda mmwebaza. Era nze ekyali kintutte e Makka mu kusookera ddala kwali kwebaza. Era ne Sheikh Kikambi yambuze ne Farid ogenda naye kiki nga omanyi babuuza ku muntu gwe ensonga ki namugamba nze siina kyamaanyi kye ŋŋenda wabula ŋŋenda kwebaza Allah annwaniridde okuva obuto paka wentuuse ate nga siina kye nali mmusabye n'akikola ki n'atakimpa buli kye musaba ayanukula bunanukuzi kati lwaki sigenda mmwebaza etasiima ate bwe twatuuka eyo nendaba ate bye nasaba bitono nnyo okumpeera wano nga waliyo ebinene Allahu akbar nga waliyo ebinene kyaga saba gwe kyowulira nti okyagala kisabe kubanga ono ye mugabi teri agenda kukuwa nti wali obaddeko omuto nga bwe kimu omanyi taatawo yakikuwa nti kati essaawa ya leero ozze w'omugagga asingayo teri mugagga asinga ono gwe saba buli kimu akole ki akikuwe olaba agaba bulamu abagagga bangi naye obulamu tewali naye ate ye akuwadde obulamu lwaki tomwebaza lwaki tomusaba ate yali agenza okwebaza ne mmala okwebaza nenziramu buto kusaba era kati nindirira atandikirawo dde okuwa kubanga tonaana kuva Makka teyakuwa alhamdulillah yampa kubanga sijja kulimba emirimu gyaffe bw'oba toliiwo nnyini gyo ekutambula kwagyo si kwangu kubanga gw'omanya nti wano kansaleko ndye kino wano kankole bwe nti naye wallahi sitya ggwe ntya Allah nali ng'emaka nga mugamba Allah nti wangi buli kifo kyenkoleramu naleka kiggule naye ggwe njagala okakasa abaliyo nti si kubeerawo kwange nti kwe kutunda bye tutunda era nze siina maanyi ku bizinensi eyo wabula nkusaba bakakase nti bafuna ne balya n'abantu baabwe yadde siriiwo ate nange nganze ebyange nabyo bikole ki wallahi billahi tallahi nga sitya Allah sejjusa kubanga abaana ebintu babitunda okutuuka okuggwa mu dduuka ennaku zomaze Makka ate nkulimbe Allahu akbar otuna butunuzi kwa kalu nga kayiseeko tulu noga bannaye kiki kino nti ayi Allah webale kwanukula ngera yogambye nti nze simusaba n'atakola ki ne mugayi Allah webale kwanukula okakasizza abantu abo be nalekayo abaali beeraliikiridde nti otuleseewo otya ng'ogenze naye n'obalaga nti si nze nnina obuyinza ku bizinensi eyo si nze nnina obuyinza ku kubeerawo kwabwe si nze nnina obuyinza ku kulabirira famire zaabwe wabula gwe olina obuyinza ate n'oyanukula nti bawe nange okole ki ompe waliwo omukozi gwoleka ku dduuka nga bakasoma bafunidde ku dduuka n'ebintu ate n'abitunda walala oba nanga obamanyi najjawo nazzaawo gw'ogenda okujja nti ebintu tebyatambula naye Allah n'abaleeta ng'ekyo kyennyini ekiri mu dduuka lyange kye baagala ne bakigula ssente zenjagala n'akitunze n'afunako alhamdulillah ne tubaawo ngomanyi okusaba edduwa mubyo mugamba binyini by'omugamba ate nkole ki oli obanga ayogera ni taata olina okumubulya ekiri ku mutima kubanga oyagala akuwe buli lwe weesabyasabya tofuna nze nsabira ddala
nebye mbadde mmanyi nti ekyo nkirowoozezzaako bulowooza nti Allah nsaba okimpe bituyike mu bigambi bya Jeti Farid ono bikulu nnyo atandise n'okugamba nti yagenda kwebaza Mungu subhanahu wa ta'ala okwebaza agenda otuuka eyo nga talina okusaba ki muli awo bangi nnyo Mungu abawadde bingi naye mukyagambye okwebaza buli kaseera oliawo bisaabusabnoliraoliolinakola ki byebireese corruption enguzi obubbi tegedde ebyonna n'okubanga eggwanga lyaffe terikula nga buli omu ayagala kukola ki kuli awo tulinga mpisi tulinga kapa tulinga bibe tulinga ki tugurabinga oli awo tukutanako wadde embeera eyo weeri tuyiga okusiima abagagga abawansi abamu tebasiima don't appreciate the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala naye ekimu totte kwebaza fonyinaga naye mbutuufu neebazizza kyokka ate nga Allah amuwa garanti la in shakartum la azidannakum muna neebaza nja bongera nanga naye mbutuufu oliwo nebinene bisisabanga buli nali nsabye bwali butonotono kanaluka abisaba kati naabisaba kyokka ate neensaba ate gyasabamu naye nga yeye egwanidde laba Allah walaga abantu basigadde babega amaanyi ge nti Allah ali in charge ali mu control lwaki tojja kusaba lwaki tojja kugana Allah lwaki tojja kutegeeza Allah omusonga kyekikutiisa olowooza nti onoovaawo genda emakka tawakkali okutwala genda emakka okukola ijja ebintu binatambula n'ogaana ogenda emakka onobeera mu kabbuli onobeera ku kitanda binatambula bitya onobeera maisiyo binatambula bitya kitwala ekintu ekitole nnyo nti obadde oyita ku kkubo ka boda ne kakutula okugulu ne bakutwala ne bakuwanika oba abirigombi ensi ye ebeekomye kati nze nakitwala nti Allah gwomanyi bw'oba gwe wabimpa era olina kontrol yabyo nze ŋŋenze ibada yange nina ogenda ogikola ki nina ogenda ogikola naye nenkomawo nga buli kimu ekiri nga sinaadde n'akantu akabuze alhamdulillahi rabbil alamin era ekyo kyo nze sijja kulimba ndi musanyufu ndi musanyufu omutima gwonna ogwalimu okweraliikirira okutya okola ki nziba naye emirembe gye nnina ya rabbi oba lwakuba omutima tegunnadda gukyali nafsi tannaba kudda oba lwakuba gukyali eri alhamdulillah naye nsaba Allah nkuumira awo musanyu n'emirembe bye yampa mu hijja yange kubanga nze alhamdulillah byonna ebyokweraliikirira byaggwawo ebya bizinensi okweraliikirira byaggwawo nze okusinziira ku kyeyandaga nga siriiwo nakkiriza era nkyakkiriza buli muntu gyali akkirize nti buli kyolina simaanyigo sikutegeerako nnyo sigwosinga abalala okutegeera sigwotegeera no bw'aba asazeewo nti gwe genda kubeera kino wallahi ne oli ne bwakola bw'aba agambye n'ogenda ku mulubaale n'ogenda ku musezi n'ogenda ku ki era waliwo essuula eri omwo gye tusoma nti la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir nze yo kasita ngisoma kiwedde nze sirina buko buyinza wa ala kulli shay'in qadir yakiinako obuyinza kati waba manyi nti ndi mwetaavu nina ab'okulabirira nina ab'okusomesa nina ab'okuliisa nina abalwadde bonna buli muntu alina riziki ye bate bakola Allah agisize kunze bagifune abatakola kubanga mulimu betubeera nabo mu maka gaffe nga beetaavu mulimu abalwadde mulimu abatakola mulimu abaki naye n'ogamba Allah tebayina bw'oba nze oguddewo ngende nkole nsaba riziki zaabwe nazo zisse nabo bazifune era nze bwe nzifuna sijja kulimbalira buli nanyini riziki era nze n'otuuka wenkolera olweggulo weewuunya abantu babeerawo olweggulo hajatinze kino gwe kwata ate no naawe n'osigaza ky'okoze eki nga kyekikyo ate nabo ne bagenda nga basanyufu muwakize ya rabbi Allahumma amin watambula otya okuva wano oyogedde ku ddalasa mwasoma zo ddalasa wasoma bwe twasoma ne tweyongera okumanya n'okukkiriza ddalasa zina kyezakuyamba nnyo ngenda kutuukira we zaatuukira okunnyamba tutuuka
nga tulinnya ennyonyi tutuuka tulinnya ennyonyi tugenda nzikiriza era nakwata negundi Sophie neŋŋamba alhamdulillah ekintu kyali kikoze eki kituukiridde tutuuka gye twatuuka ennyonyi neetujjamu eddoha ne tulinnya ne tugenda e Madina ne tuuka e Madina yaliwo mu welcome ne tuyingira mu hotel ne batuwa buli omu waalina okubeera naye ate ekyansanyusa buli muntu eyali azze yali alina kyayagala era nga yalina kyayagala katuvudde mu famire zino ezaffe ze tumanyidde okuva obuto tufunye famire ya Tawakkal mashallah naye ate mwatusomesa okwagalana kubanga buli muntu gwe bakuteekanga naye oba nti omulabirire nga onogamba mulimu bakadde baffe abakadde si bangu naye ate abakadde ba Tawakkalu bagonda nga bali very cooperative oba lwakuba baali baluzungu nnyo bali abakadde nga banyuma ate nga banyumisa ekintu mubeerawo maama naye alhamdulillah tebalina hard time gye baatuwa era twatuuka e Makka manye Madina tumaze okukola emikolo gy'e Madina buli kanaku tukeerako mu ddalasa ne tusomako after duha ne tuvaawo ne tugenda tulambulako Ehudi byonna ebyaliyo ne tubikola ki ne babitunnyonnyola bwe tuva Ehudi ne tudda mu hoteli yaffe then ennaku ne zituuka kuba umra yo twagikola ne tutuuka okugenda e Makka okumaliriza umra yaffe awo olugendo we lwatandikira awo hijja ekola ki etandika alhamdulillah twatuuka tugenda Kaaba tukola emikolo gy'Kaaba tugenda kusaayi tukola emikolo gy'okusaayi ne tumala ne tuddayo ku hoteli yaffe awo ne tubeera nti tusetolinze mu Makka bwe tusetolinga Makka hoteli yaabwe bambi yali nnungi kubanga that is the yali one of the 5-star hotels kubanga okusinzira ne wetwali era Sheraton was just the next steps obuuka bubuusi nodda ku Sheraton kati services zonna ze baatuwanga za 5-star ekyewuunyisa ng'ate era tuli mu quarters of the haram nti ne woba oli eno mu hotel already kwaliko omuzikiti ng'osobola okuperforminga naddala abo abakadde abataalina bulungi maanyi ku haram ng'already abanga ali ku haram era ng'eswala ze zikola ki ziri mu haram area kati ekirala ekyatusanyusa mu byonna alhamdulillah kwali nti balina bye batusomesanga abaami ogenda ku saayi nga balaga nti saayi nzibu nga bashayi balaga nti shaayi olina okukozesa amaanyi mangi naye nze alhamdulillah twafu zonna ze nakola saayi zonna ze nakola sina kizibu kye nasanga alhamdulillah it was very interesting educative and exciting mashallah kati bwe twatambulanga naddala gwe kennyini kyova nze twafuzo okane saayizo saga naddukiranga mu gwe bwe tutwala ng'oyogera ekintu ekikwata omuntu okuva ku mutima alhamdulillah nga ne bye tutaakugamba olinga Allah gwabikulidde emitima gyaffe byonna n'obijjayo ate byonna n'obikola ki n'obitusabira ova ku muntu okukusabira nekyotamugambye naye nga ate kituufu oba ku muntu okujjirayo ebiruma abantu n'ogamba ye Allah ebiruma ewaffe bye biruma ewoono ate olwokuba kyali so inspiring nagenda okulaba nga buli eyali mutwa waafuzo oba saayizo nga at least kiri very touching ekintu ekibeera very touching ogera okulaba omuntu akaaba omuntu ng'akulukuta naye nga tebamukubye tebamukoze eki wabula nga kye bamugambye kimukutteko era sheyi nkwebaza era ekikumi kyo weekiri ekikumi kyange ekiri ekikumi kyo ekyaddoola Allah kyo weekiri kubanga okusinzira nze edduwa ze wampa Allahu akbar walillahi walhamd nze edduwa ze wampa Mungu nze edduwa zaanukudde edda kati ndanzifuna 10 ate ayinza okusima n'ayongerako asima busimi n'ayongerako ekikumi ekirala akira muntu oteekamu nnugu alhamdulillah asima busimi n'ayongerako ekirala ayinza kusaba yongera amina kubanga ekintu kino tekiri just professional wabula nti omanye ebiruma abantu it seems you take time noyita mu bantu oba n'ogenda osoma embeera z'abantu nomanya abantu ebibaluma
teri muntu atalina challenges mu bulamu kyova olaba nti abantu abamu nze nalaba teri onosonyiwa okugamba kino hijja kyekintu ekisembayo ku mpagi z'obusiraamu kitegeeza teri agenda ku hijja mwavu kituufu naye ate bw'olaba nti osabye n'akaaba kitegeeza nti yadde alina naye ayina ate ebimuluma byazibidde laba ate gwe obyabizza byonna okoze ki obijjeeyo bana nkikwebaliza nsaba mbakikongera amin rabbi era nsaba tawakalo Allah abagisaasidde omwaka guno ogujja kuhijje at least etwale more than 100 amin rabbi buli kaseera gyo nga zikola ki beyongerako era inshallah nga bwe nakupromisinga nga sinnaba kuddayo kuhijja nina okuwa bawala bange batwaleko ku umra Allahu akbar kubanga bakkiriza nnyo naye they miss that kati ate okusinziira ku ngeri gy'osomesa va ku bino mulimu basheeyi nga bwogambye nti balina imaani n'okusinga oba nabbi naye ng'ate muntu takkakkanye ku kakulevo y'omuntu gwannyonnyola kubanga abantu bangi we have different kinds and different understandings naye gwe buli muntu omuhandolinga nga bwali bwategeera ate fena tugatta tuli ku page ki oli musomesa abasomesa be bakola eki ndi musomesa mu Kinawa schools onkitegedde ndi musomesa ate ndi munnamateeka ama kubanga omuntu atali musomesa abantu amubasumbuyi oyo sijja muddamu naye gwe nga buli akubuuza n'oba wakanyonyola ono n'omuddamu wakanyonyola ono n'omuddamu wakanyonyola ono n'omuddamu kati nkujjira ku advantage y'okusoma kati naawe kugira awo omusaayi ogula naye omusaayi guvaamu bajjajjaffe nozalambira omulabi musomesa yasomesa bamaseeka 40 kati n'abaala ne Sheikh Kezala ali musomesa Allah musaasire n'abaana bonna olumu ku lujja olusingamu abasomesa abangi saidi zonna era nsaba Allah kibakuumire era wegenda mu klasi za law sekangamba nti genda osome education entambuza education tambuza lo ndinakira moyo education so asomako ndi ku engineering nabe nobisuulaawo ku mabbali onkwata obulungi nabyo bimanyi engineer waaki ojja kunkwata bulungi awo nga nasamu yawendi olashe alhamdulillah gyenvuddewo naye si mwangu Allah ateke mubaraka naam omugaso gw'okusoma era banaye mbakubiriza mwenna abantu abamu mutuuka e Makka ne Madina nti mmanyi kyakukola kati nkuwa advantage y'okusoma nze natuuka ekiseera nga womanyi nti otambula ne banno mugenda kukola twawaafu naye n'ofuna ekikudistractinga okumanya nti Makka alimu abantu bangi ogenda okudda booti nga banno tokyabakola kikyabalaba naye olw'okuba twalina communication n'obuza abaye muli luddawa ndi jangu ku geeti eno challenge eriwo ogenda tuka ku geeti eyo nga bagigadde bali bamaze okuyitawo bagigadde abaami abasirikale abakuwa direction bagenda ku geeti eri ogenda tuka ku eri owolo otambudde atozzeyo emabega sosalira wano ogenda okuddayo eri nga ne bagigadde yambuka banno bageze ku twafu ya wansi gwe bakusindika ku twafu ya waggulu mukama ayi Allah nkoze ntya omanye era omugezigezi nenga nedda nina okunoonya bannange gye bakola ki kubanga nze kyenaliko baatugambanga olina okumanya w'oyingiridde era nze kyenakola nga before entering nsooka kulaba wenkoze ki 79 oba 94 kuba ebintu tasinga okuyingiriranga nga nnyingira mu kuyingira oyingidde ogenda osanga banno baatandise dda twafu yaabwe nogayi Allah kino nkikoze ntya ekyatuyamba baatusomesa ekyokubiri ne batuwa obutabo obw'edduwa kwogase n'ezizo z'okola ki zomanyi kati awo ngamba bwe nakubirako munnaye nti Farida by the Farida assalamu alaikum oli Denmark naye alhamdulillah webale kumpisa bulungi Farida Denmark yes Denmark omukyalo yayo namukubira Farida oliwa owerinnya oliwa nga Farida twatandise dda noonya w'okola ki w'otandikira engamba yinze yasomako bismillah omugaso gw'okusoma gwe omugaso gw'okusoma
kubanga singa nali saasoma nandibadde ntula butuuzi wali ninda ate nga tosobola kunoonya muntu n'omulaba naye olw'okuba nali mmanyi ekintu tte n'ekyokukola nkimanyi gwe mugaso gw'okusoma n'entandika era nga buli mulundi gwenkola mmanyi ekikolebwako buli mulungi gwenkola mmanyi edduwa esomebwako paka kumaliriza twawaafu nga sirabye ku bannange ne ŋŋamba nno ka tugenda kusaayi ngenda basangawo naye Allah ono wa buyinza mba nfuluma bwenti ng'olwo ndaba gurupu ate balina gwe banoonya eyabuze kyokka ate nze amaze okwekozesa tawaafu mbakoze eki mbasanze ate era kyatuyamba mbuza lwaki mu kubula kwange okwo ate Allah mwe yayisiza abaali batudde nga balina gwe balinze kwolwo si lwe baatuwa ebirabo bya Idi tuli omwo muzikiti nga abakyala abasirikale bajja bagaba neŋŋamba alhamdulillah kati mbakubanga saabuze kubanga ninda mwandibifunye ababe bandikoze bandibifunye alhamdulillah eyo nekiggwa the second gundi era ey'okubula eryemu manya ey'okusoma eryemu sometimes olina okugoberera bakama abo kye bagamba eno ova eno nti gwe nannyini byoliko naye eri naye waliyo bakama baayo kubanga baatugamba olina making sure nti ocommunicatinga ne banno communication is the best thing ng'oli emakka byonna obisomye byonna osobola obikola naye communication is the best thing olw'ensonga nti twatuuka ekiseera ng'olina kuba nti oli ku communication okuba nti ofuna banno we bali newe bakoze eki newe balaze nze kyensinga okwadvisinga abantu bw'ojja mutawakalu bagamba nti waliyo emisomo jangu osomye kubanga yadde eno olina by'omanyi ebyemakka birala ebikolebwayo birala ate bw'oba oyize banno ne baba bakubuzeeko osobola okwekozesa emikolo gyo negituukirira ate nga n'otambula bulungi n'oddayo oteewe mukola ki omusula bulungi nnyo nemudamu nemusisinkana mashallah mumuwulidde akuwadde omugaso gw'okusoma mukulu nnyo eno paati 1 ewedde kati tunagenda ku paati 2 noyita Nakabonge Farida muzzukulu wa Muteezi original akuwadde omugaso gw'okusoma omuli ensonga nti osobola okwekozesa emikolo in case of any unknown ebyo badde emergency ezizze uzo ekuweddeko oba obuze oba webwezze naye kukola ki naye kutwala waliwo n'olumu woowulira nti oyagala kugenda ku Kaaba oyogere ne Allah wo. That's very important. Ng'oyagala oyogere ne Allah wo one on one. Yes. Tesibya group. Yes. Nti olwokuba osula kumpi oba nti omanye kuba eri kuzze woosula ne woogenda. Kaaba eri open anytime. Oyinza okuba nti banno beebase ne n'owulira ye Allah ng'ate n'embeera ennemesezza okwebaka n'olowooza ku kintu kyonna ky'oyagala oba ekikuchallenginga okkirira bukkirize n'okola ebibyo kuba wasoma okukola ate n'ovaayo ng'okkakkanye kubanga oripootinze waasinga ky'owulira ky'okola ki abantu bagala kuripootinga president sebo president buli mwagala appointment ya president kati sebo president nze nagenda kwasembayo yagenda kwasema kubeza president waliwo abaziremesa abazizika abakola ki tojja gendayo ate naye talina budde olumu naye kasita ngenda kwatutwala ffenna n'omutegeeza ensonga nemutegeeza ebyange biba biwedde muza mukitegedde abatannaba kuripootinga eriyo yasembayo yesaawa omuntu yemuripootinge bwe bakuyitanga okusoma mutawakkalu fe tusomesa ennaku bbiri teryakiina mu Uganda ate n'essaawa nga nnyingi omuntu okusomesa okuva ssaawa 4 mpaka ssaawa 8 aba akuwadde obudde bwe bunene tetujja bulamu bujabuzi omulimu gwe tulimu gwa nabbi alhamdulillah etusuubira accountability okuva eri nabbi saa sallama abawe ekisinga Mungu subhanahu wa ta'ala agenda tuyimirizaawo abawe ekisinga kandi ani yabisomesa nabbi aga khudhu anni manasikakum nti shayima yambala amina ya rabbi musabira mwenna Allahumma accountability Mungu agenda tubala agenda twasesinga wabikola wanonyanga sente oba abantu wabawanga package yaabwe atwala omuntu e Makka wenna ebyo bitunulire nnyo gwe wena atwala abantu e Makka bitunulire nnyo Joe deliver oba batwabutaza n'wera nti Kaaba oba ate nga nekyalina okukolera otakima yes obategeka obateekateeka are they ready for that marathon? Yes, okufunya abantu 100, 200, 800. I have no problem with that, the number
ofanye bantu 20 naye abaffe are they ready for that wonderful duty mulimu gwe gusembayo mulamu yempaji esembayo naye are they ready for it? So ebikulu nnyo suubira nti Allah agenda kukubala, suubira nti Mubaka Muhammad binna kusomesa kwega khudhu anni manasikakum wetu kuswala gamba sallu kama raaitumuni usalli ubitekenga mwongo musomesa abantu yes nonyereza mu gwanga ebitongole ebisomesa abantu si bya kuteeka buteesa just bino si bya semina just lunaku lumu nekigwa nedda. Alright, abantu balina okusoma. Yes, balina obitegeera. Come to Tawakkal and see how we do it. Tujja kwewaana. Itwagala kubeera nga ffe bamulungi omwinda. Nedda because abantu nde bagenda kujja wuki Mutawakkal. Otwala abantu. Yitwagala obatwale ng'obawadde dose egwanidde. Tetwewaana bwewaani. Kitukola osobola okukikola n'okutusinga. Naye gezaako okukola ekisinga, gezaako okukola ekyo kigwanidde biizinekijella wala. Because after tulabira kundugani and it's all kusinga kwao. So we endeavor. Ate she nekyewuunyisa. Yes, enyabo. Omuntu ayinza nti oba Tawakkalu olinga wagambye nti n'agamba this is the most expensive era gye bagenda okumpa the best facilities. Nenze kye neewuunyisa nti wotuuka eyo muzeezo 5 stars ate era abantu abajidde to the best oba to the maximum ate era basanga you are the same what? Mu same hotel, same services, ate era bwe muva bwenna ne mutambula. Ate nga Tawakkalu enaka extra. Ate nga Tawakkalu einaka extra, ate ekyokubiri buli muntu emukwatanga bw'abaze. Mashallah. Mashallah. Muza mukitegedde oyo mumbeja ngenda mukumya omupaati tunabanyumeza lugendo abagiramu emiramwa mu ntandikwa eno etandika tasibula. Mwenna abatulaba ku Salam TV nsaba Allah abagazise hijja ate buli alina obusobozi totya jangu bujji Mutawakkalu buli fear yonna gy'oyina of the unknown jangu Mutawakkalu ojja kugimanya era ojja vaawo nga fear ewedde. Alhamdulillah nebaza omwami wange support yonna gy'abadde ampa mu bino byonna bye tubadde tutambulamu kubanga n'okusookera dde yasooka okgenda alhamdulillah nange nanga faida kisoboka naawe osobola okgendera emirimu gy'osobola ogikola ki ogigira olaba ffe abakola emirimu gy'okuba nti batukozesa era osaba n'ogenda naye ate gwe yeekozesa ne mugamba alhamdulillah era nkutumira Haji Salim Kiweewa nentumira bakadde bange mama ne taata mbeje yafumbira mulangira n'abaana bange bonna alhamdulillah n'abakozi bange bonna mbatumira nti mwebale nnyo era sejjusa kubaleka ku mirimu gyange era nsaba Allah bw'ali bansitudde amadaala okuddayo mukole nga bwe mwakoze era abamalire byonna. Haji Mwanje Ujaji salamu alaykum. Abatawakkalu ndi naawe era Tawakkalu nji motivating okuba nti ekyayongera amaanyi mu byekola biwatambula nabaate ate bo nina bana group y'abantu babasumbuwanga mikwano gyange nafuna emikwano mingi mu Tawakkalu era nakati twogera mwenna be twatambula nabo bamaama bajjajja bafande bakanso abasubuzi Haji Kibalamanga walaba n'obukosefu naye alhamdulillah mwenna mbagala era mbagalisa Allah abasobodde tuddeyo nga bwe twali kuba group yaffe yali nnungi nnyo. Tuyanza era she nsaba Allah akumpangaliza. Allahumma amin. Nekikambi ekikambi yonna gy'oli nsaba Allah akuwa obulungi mu byonna bye watukolera. Amin ya Rabbi. Era byonna bye mulaba nti byetaagisa okwongeramu alhamdulillah nsaba Allah abagula amaaso. Amin. Mu byongeremu ng'okusomesa. Kubanga bw'oba onsomesezza kye nnina okukola at least abana baba bamisinze nga kati abantu abamu abeebweru mwongere obbaweerezaako kati nga Farida Wamula she was abroad ennyonyi yamuleeta ate lwasala n'ali nyeeno naye yasoma naye ng'asomera online kati ky'oba okola nti buli nsi omuli abajja ogenda baweereze inshallah taala. Assalamu alaikum. Tuyanzege oyo Mumbejja Nakabonge Farida muzzukulu wa Muteezi mugagga waawo nanyini kyalo naye siku amaizi bibiri mu meka ebyakijja Mungu abasiime alhamdulillah. Tuyanzege tuli ku 0752 868686 namba ya Tawakkalu ya office kikubeko ojja tufuna oba 0701
941001 oyo mayambalo gye mufuna kati n'okubako ng'owagala genda Makka nsonga za ijja ne umra weetuli mashallah tusinkane ku madagambogo n'okunyonyola ku nsonga za mbogo nakolesanda 29 mwenda mu Jembuga ebyo byonna byonna emikolo simanyi byaki byonna binaabaawo oluvannyuma ng'omukolo okoze eki guwedde ffenna tuli mbuga okolesa amaanyi n'ekitiibwa ky'obusiraamu saba Allah batuweera obulungi era Allah basime ffe mutawakkalu n'emikolo gyonna gyavaayo ku sande eyo era ogwafalide kujja kuba mu maaso awo nga the return of our one and only maze okugwa inshallahu taala kibuli we tuli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله Eno ye Salam TV. Bored of watching the same stuff on TV? Say no more. Afro Mobile is now on